owa Nation Platform gwe batemyetemye oluvannyuma lw'akalulu akajjo ak'ebitundu by'Ekawempe bwe twogerera kati ng'omukulu ali mu kusattira, ali mu kulaajana era ali mu kwebuuza kiki ayinza okuzzaako. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso kirina ensonga, naye ate ensonga zino zijja kukomekkerezebwa singa Bannayuganda banaaba nga bayimuka wamu ne baba n'ekyokuddamu kimu ne balwanira wamu. Gwalowooza nti bino bya just, twongera okutegeeza n'okujjukiza nti ebyo birowooza nga ggwe omuntu, era ne twongera okutegeeza nti one day one time Uganda ejja kufuna obwenkanya, one day one time tujja laba eggwanga lyaffe lino nga likyuka, era tujja kulaba ku Uganda empya gye tugenda okwenyumirizaamu nga Bannayuganda. Mubane mubaleke bakole bye bakola, naye akadde kaabwe kalabika nga kaweddeko. Kati osangayo ko ababoosi baabwe n'abalagira temuddamu kuba abantu bano, kubanga abamu bayinza n'okuba bali innocent naye mwe mubafiirako kubakuba, awo ne bayimirizaamu abamu abagoba namu. Naye ate era engeri gy'atabaawo that time ye bw'afuluma nga baddamu nkuba. Abeera part of it. Alinga DPC. DPC nga bwakoze. Maybe kati all of these are people who are here and those are Damoni and I think they should also first see the ez'amasannyalaze wadde zibatukubisa wadde batukubisa waya za soda ez'amasannyalaze batujjaawo we bakwatidde kanamakuwadde batukuba bwe bati wana wazimbi bakubibwa ne buno obugere bwonna babukuba kati olaba wano waliwo poliisi bakuba kuno ku bisinziiro batujjaawo engalo bagikubye kati nga nvaamu nga balusindika okunfulumya emmotoka wengweredde mufulejja we bakubidde n'engalo x-ray eraga nti fracturinze omubiri awo kati bino ebimundu ebyemabega gye bakubye bakubisa batisi z'emmundu oba ebigala by'emmundu ne bakuba ne waya, balina batuuni gye bakuba ku mutwe, naye ng'omuntu yenna ayogera ekintu kyonna babeera awo ne baseka ne basaaka ennyimba za Kabaka mu drone ne bakuba eza President Kyagulanyi babaga nti kale kaakati mugende abo babayambe mubayite babayambe. Bakyusa drone ne babajja mu drone, okujja mu drone emu. Nze nabadde supervisor ne ba Honorable Hildaman ne Solo Kayemba nga tuli ku polling station ya Kazoangola olwadde batudeployinze, era twatuse ku ssaawa 12 n'aba electoral commission we batandikidde ne tukola nabo bulungi okusetting up station, naye bwe twamaze awo ssaawa zabadde ndozo baziweranga 5 we bayooledde oba 6 we bayooledde ba Honorable benabadde nkola nabo era esijjo we nakubiridde ne gamba nti bannange bonna wano babatutte nsigaddewo bwomu. Then we bamaze ab'amawulire ababaddewo babadde bakapturinze ebifaananyi we bayooledde ba Honorable Solo. Kati ab'amawulire abo era drone ne zijja nnyingi nnyo ne babakwata ne babakasukamu ne kamera ne babakuba babakubye violently kuba babadde n'ebifaananyi by'abali be babadde bakapturinze nga batwala ba Honorable Solo. Abo bwe bagenda eyo ruutu n'egenda drone bwe zimala nga zigenda nga zeetooloola, then ku ssaawa nga 8 ne zikomawo. Nabadde ntudde kuba Secretary General yange egendera ddala otule ku polling station awo wennyini, era we nabadde ntudde ne muvaamu waze abasajja 2 abavubuka bawanvu bwe bati nga balina emiggo miwanvu
ne basooka bakubaawo abantu nga bwe bakwata balabika babadde balina abababuulira nti ono ali wano bano be balemesezza bano be balemesezza wano okukolerawo ndoza be badde baagala okukolerawo nange awo we bankwatidde ne bansika ne batuba emiggo tuyingiza mu drone we twayingidde ne batutwala ne paakinga ku luguudo waggulu naye ng'omusana muyitirivu nga tutuuyana ne tubagamba naye tufa tusafokeetinga ne bagaffe ebyo temutubuulira bwe mwogera nga bongera okubakuba mulimu omusajja yasabye inera n'abagamba alina athma bwe bamukutte bamugaye totubuulira ebyo kikube n'okufa kife ne bamukwata kuba we twatukidde ku poliisi e Kawempe nga takyassa bulungi ne baga kisike eyo kikasuke wali oba kifa kife era twamulese bamusseeyo nga bamukasuse wabweru wa drone then awo ffe we twavudde yaffe yapaakinzeewo nga fowanaawa nemala neevaawo negenda eyo yatuvugidde nga between 45 minutes and 1 hour netutwala eyo gye tutaategedde nga bamaze olwo tusiba olwayingidde drone ne batusiba amaaso buli omu essaati ye nga yekusiba kati awo tetwategedde gye twabadde naye gye twagenze okutujja mu drone we batyo tuyingiza nga balinga bantu 50 buli omu akuba buli waayagala ne batuyingiza ne batwawulayawulamu abaddemu ebisenge nga byanjawulo ba Honorable Solo baba tutendoza ne Honorable Walukagga ne Walukagga nze nensigala n'omuvubuka omulala yabadde we Makerere ku University batwawuddemu abantu naye nga buli kisenge owulira kibooko zokka bakuba bagamba eddakiika 10 webake oba wake bakantiyimirira bakuba we baagala we bakuba paka lwe bennyudde ne batugaa kati mwebake badde nga wake bakamu ate ne batuyimusa muyimuke kati mugenda kuddayo wammwe naye tetugenda batwala wammwe buli omu tugenda mubba ssasi tugenda batta omu ku omu ne baddamu awo nga obudde bukyasandoza nga 8:30 ne batulinnyisa drone batukuba kibooka awo empitirivu okugiyingira maze okugiyingira ne batandika okuvuga naye awo kati bavuze nga for 20 minutes ne batandika okugenda nga bajjamu omu ku omu we bakusuula naye babalanga kilomita 1 to kilometers 2 ne bakusindika busindisi n'ekibooka empitirivu gyogwa ne beeyongerayo ne baggalawo ne bagenda wala ne basuula omulala bwe batyo paka ndowooza we batuleseemu bannaffe nga 3 abasitegedde omu yentegedde kubanga yabadde oyo biigi gwe mbagambe gwe twabadde naye eggulu yansanze oluvannyuma ne tulyoka tujja nankomya Ennyannama nze Ennyannama wenzije owa bodaboda nvuze okuntuusa wano ku ddwaliro essaawa 9. bakuba ennyimba eziriko ennyimba za Ssaabasajja Kabaka ezimuwaana ezikola ki n'eza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ze zibeera mu drone nga ziyina. I think it's a psychological touch over something. Kuba bagamba ndi mukakati muyite ababawagira bakole ki babayambe muve ku bya politics muviire ddala mu bya politics kati gwoli musajja mukulu okola ki mu politics ne bano abaana abato nabo ne bababuuza gwe kati olaba wabadde ogendagenda Makerere ku ssomero kati olaba bakozeeko pepa oli mbino kati kati mukubire Kyagulanyi abayambe ebyo byebabeeramu byebabadde munda. It's a way of psychologically torturing. Naye nze ku lwange kyemanyi ne ku lwa bannange bonna bino bitutuuseeko era twayingira ekintu tumanyi nti bijja kututuukako era tubisuubira lumu otutuukako kuba bituuse ne ku bannaffe nga tulaba naye njagala okuyozaayoza abantu b'e Kawempe ku lwange ne ku lwa bannange nti akalulu baakalonze ate ne basobola okukakuuma kubanga ffe ababadde nga abayamba ennyo babadde emirundi egisinga ffenna batuggyemu naye abantu ne basigala nga balwanirira akalulu kaabwe. I commend them era tubayozaayoza. I want to Solo Kayemba nga tuli ku polling station ya Kazoangola olwadde batudeployinze era twatuuse ku ssaawa 12 n'aba electoral commission we batandikidde ne tukola nabo bulungi okusettinga station naye bwe twamaze awo ssaawa zaabadde ndozo baziweranga 5
we bayooledde oba 6 we bayooledde ba honorable benabadde nkola nabo era esijjo we nakubiridde ne gamba nti bannange bonna wano babatutte nsigaddewo bwomu. Then we bamaze ab'amawulire ababaddewo babadde bakapitalinze ebifaananyi we bayooledde ba honorable Solo. Kati ab'amawulire abo era drone ne zijja nnyingi nnyo ne babakwata ne babakasukamu ne kamera ne babakuba babakubye violently kuba babadde n'ebifaananyi by'abali be babadde bakapitalinze nga batwala ba honorable Solo. Abo bwe bagenda eyo ruutu n'egenda drone bwe zimala nga zigenda nga zeetooloola then ku ssaawa nga 8 ne zikomawo. Nabadde ntudde kwa secretary general yange yagendera ddala otule ku polling station yawo wennyini era we nabadde ntudde ne muvaamu waze abasajja 2 abavubuka bawanvu bwe bati nga balina emiggo miwanvu ne basooka bakubaawo abantu nga bwe bakwata balabika babadde balina abababuulira nti ono ali wano bano be balemesezza wano okukolerawo ndoza be badde baagala okukolerawo. Nange awo we bankwatidde ne bansika ne batuba emiggo tuyingiza mu drone we twayingidde ne bagitwala ne paakinga ku luguudo waggulu naye ng'omusana muyitirivu nga tutuuyana ne tubagamba naye tufa tusafoketinga ne bagaffe ebyo temutubuulira bwe mwogera nga bongera okubakuba. Mulimu omusajja yasabye inera n'abagamba alina asthma bwe bamukutte bamugaye totubuulira ebyo kikube n'okufa kife ne bamukwata kuba we twatukidde ku poliisi e Kawempe nga takyassa bulungi ne baga kisike eyo kikasuke wali oba kifa kife era twamulese bamusseeyo nga bamukasuse wabweru wa drone. Then awo ffe twavudde yaffe yapaakinzeewo nga for 1 hour neemala neevaawo n'egenda eyo yatuvugidde nga between 45 minutes and 1 hour n'etutwala eyo gye tutaategedde nga bamaze olwo tusiba olwayingidde drone ne batusiba amaaso buli omu essaati ye nga yeekusiba. Kati awo tetwategedde gye twabadde naye gye twagenze okutujja mu drone we batyo tuyingiza nga balinga abantu 50 buli omu akuba buli waayagala ne batuyingiza ne batwawulayawulamu abaddemu ebisenge nga byanjawulo ba honorable Solo babatutenduza ne honorable Walukagga meya Walukagga nze nensigala n'omuvubuka omulala yabadde we Makerere ku university batwawuddemu abantu naye nga buli kisenge owulira kibooko zokka bakuba bagamba eddakiika 10 webake oba wakebaka nti yimirira bakuba we baagala we bakuba paka lwe bennyudde ne batugaa kati mwebake twadde nga wakebakamu ate ne batuyimusa muyimuke kati mugenda kuddayo wammwe naye tetugenda batwala wammwe buli omu tugenda mukuba ssasi tugenda batta omu ku omu ne baddamu awo nga obudde bukyasandoza nga 8:30 ne batulinnyisa drone batukuba kibooko awo empitirivu okugiyingira maze okugiyingira ne batandika okuvuga naye awo kati bavuze nga like for 20 minutes ne batandika okugenda nga bajjamu omu ku omu we bakusuula naye babalanga kilomita 1 to kilometers 2 ne bakusindika busindisi n'ekibooko empitirivu gyogwa ne beeyongerayo ne baggalawo ne bagenda wala ne basuula omulala bwe batyo paka ndowooza batumalidde tuleseemu bannaffe nga 3 abasitegedde omu yentegedde kubanga yabadde oyo big gwe mbagambye gwe twabadde naye eggulu yansanze oluvannyuma ne tulyoka tujja nankomya ennyana mawenzije owa bodaboda nvuze okuntuusa wano ku ddwaliro essaawa nga 9. Bakuba ennyimba eziriko ennyimba za Ssaabasajja Kabaka ezimuwaana ezikola ki n'eza President Kyagulanyi Ssentamu ze zibeera mu drone nga ziyina. I think it's a psychological touch over something. Kuba bagamba ndi mukaakati muyite ababawagira bakole ki babayambe muve ku bya politics muviire ddala mu bya politics kati gwe oli musajja mukulu okola ki mu politics ne bano abaana abato nabo ne bababuuza gwe kati olaba wabadde ogendagenda Makerere ku ssomero kati olaba bakozeeko pepa oli mbino kati kati mukubire Kyagulanyi abayambe ebyo bye babeeramu bye babaddemu munda. It's a way of psychologically torturing. Naye nze ku lwange kyemanyi nti ne ku lw'abannange bonna bino bitutuuseeko era twayingira ekintu tumanyi nti bijja kututuukako era tubisuubira lumu otutuukako kuba bituuse ne ku bannaffe nga tulaba naye njagala okuyozaayoza abantu b'e Kawempe ku lwange ne ku lw'abannange nti akalulu baakalonze ate ne basobola okukakuuma kubanga ffe abaabaddemu ababadde nga abayamba ennyo baabadde emirundi egisinga ffenna batuggyemu naye abantu ne basigala nga balwanirira akalulu kaabwe
I commend them era tubayozaayoza. English briefly. I want to